taba mubi. So n'olwekyo bannange wamagambo ono atufuukidde ekyambika buli kye tukoze okuwaaba kyonna baamulagira ebintu byonna n'agaana okubiteeka mukola. Basooka okumulagira nga 10 June kola investigation okola ki up to now talina kyakola, talina n'ekimu kyakoze eki n'owaaba ekabalagala abatutwala wano ebuziga ne bagaana n'okulinnyako ebintu bisombeddwa ebitwalibwa e Rwanda bingi biri worth billions, si buno busente butono naye billions, kubanga naffe twabigula Bungereza nawa bwe tuba tukogera nti Range Rover Vogue mpya 2024 kati oli bwamala gagitwala n'otwala Vauxhall n'otwala Jeep n'otwala ki olabira ddala ne watabaayo investigating. So nga abantu awalala bagamba bugambi nti omubbi ali wano biki poliisi yonna negenda ekola ki emunoonya naye ono omubbi owaffe ye bamukuuma bukuumi. She's held with kid gloves. Bana abakulu director wa CID ajja n'abantu ekiro n'abeera mu nju yange n'agenda nga bukya. Kati tubuuza abaakolayo ki kyemutamanyi nti nange nali muyeekera obadde bakyali baana bato owulidde nali muyeekera toyinza kutwala bintu byange nga sikutegedde. Information gathering nange nakikola ki nakirimu bulungi. So temulowooza nti investigation zisobola kukolebwa bali bokka. Naffe tulina investigation zaffe ate zaffe ziri fundamental kubanga ziviira ddala ku kyalo n'abo ku kyalo bali concern. Ennyumba y'omusajja kakazi kano twakakalaba jjo naye kagitwalidde ddala. Allah yamanya ebisinga naye tayinza kusalawo kikyamu era ekituufu. Amazima tegeekweka galinga nkoko njeru gyebeera yonna ogirengera ate gatambulira galinga sasi gatambulira mu straight line. Ndowooza kati eweekomaawo naye abalina ebibuuzo mu bibuuze kansomwema abaagala okubarisiivinga. So to say that is omukwabo betwogerako. So kyekituviiriddemu okujja okulaga obutali bumativu bwaffe Uganda Police kubanga right yaffe naffe okubeera mu Uganda, right yaffe naffe okukuuma ebintu byaffe byetukoze. Tetujja kukola bintu ng'abalala bakola ki batwala butwazi kubanga bo bagezi bamafiya bali muno ate bemanyi mulimu kakunzi. So tetujja kwagala kwogera wagye bava ethnic group zaabwe naye ate bwezitunuulya obulungi zifaanagana eyo balina engeri gye beeyagalamu ne gye beekola ki. So bwetuuka ku bye tutuuseeko byonna tuyinza kusirika nga bakunyigira muli. Motoka zaffe ziri followed. Nja kubulya nti olijja profesa bamukubidde abo esasira ki ng'oyinza okulowooza nti liva walala liviira ddala kiki waka with the connivance of those people who are not supposed to protect us, and instead they are exposing us to danger. So katugende naye nga tukoze ki nga twogeddeko, katugende naye nga n'abaana bakomyewo mu properties zaabwe nabo bayige bwe bazikola ki bwe bazirwanira. Institution ng'eno is not meant for me. Yakasomesa abaana abasukka mu mitwalo 3 abalina degrees za wano mu nsi yonna bali ne mu American Army and so on. Tewali yandyagadde kudda wano ng'owulira nti bamafiya baagulawo dda ne bateekawo ne hoteeri kubanga wali kumpi ku mazzi ye effort kati gye baliko si bya education
wawula byabo ki ekyapa ne kibula Kenya ne Interpol newandiika Kenya Interpol Uganda netandika kudira dalinga oli bamuyita nti andi mulwadde nja kujja next week wiki bwetuuka nagamba mumale okuyita wano profesa tuteseemu ndabe be yanampaako nange bye nakola ki ebintu tebigabanywa bwe bityo olide ne wowe ofudde waliwo amateeka agakola ki si buli abyeyagaliza yeki era bakugamba nti akola ki mu Luganda ajanjaba omulwadde si amukola ki si amusikira temumanyi Luganda lwaki musaba okwogera Luganda gwe kalondoosa so n'olwekyo waliwo okwegwanisa kyotoli ne weteekamu ebbeeyi kubanga ku bipapula samwe yabakukola ki naye zino institutions zikulirwa kampani si zansikirana ate zibaako n'emyaka gwe batagobaako ye founder naye abalala bonna mugamba nti emyaka 5 bwegiragira tujja kukyusa n'abalala bakole ki batambuzeeko naye gwe tojagamba nti gwe n'abaana baba mu lubuto lwo bebasaana okukola ki okutambuza ekintu so buli akitambuza alina okubeeramu olunyarwanda awulidde mukozi waka ani waka ateekwa kuba yeyo tetujja gendayo nnyo ebyebunju tebiatuwa mu nsonyiwe bannanga oluusi ngamba n'abasomesa bange wano nti maybe I was a victim of love nze nalina genuine love nga munanga ye alina genuine love for properties ekyo kyekimu ku byaleeta ekiki so mwena mba apologizingidde sigamba nti siriddayo kwagala ng'omwana bwe yayimba ani omwana yaani oyo vokani acid vocals sijja kubagala nti siriddayo kwagala maybe nange jja kwagalayo omubwati naye ekigambo kyokukugaana okuyingira makaago ewezimbira billions and billions of dollars omuntu atateekaga awo we batugala okuyingira nagulawo mu 1993 oyo atugobamu yali n'emyaka 4 kati agamba wawe era yenanyiniwo era abalala tebajja n'owulirayo n'abasajja abaga agimulekerewo ati bwombuuza nti gwe gy'olina efaanana etya eyange si yewu n'obuyumbayumba ebeeramu bakabaka ekinjagadde okuba amasheeka abava Saudi Arabia baani awo we batuukira sijja kugaa nti ate this age ngenda kugiddamu okugizimba efaanana etyo kubanga nze sibba ssente nkola kiki n'olwekyo sente enkole zijja mpola nga namwe wemulaba nti nezammwe zijja ki siri corrupt era siyingirangako mu polisi sero anywhere in the world nakatambula mu nsi ezisukka 96 naye tewaali gye baali bansabye kuyingirako muki esente zange nakola nkole kati bano nga bakozesa ate organiziza polisi bagezaako okunsalako bagezaako okunziba tali omu naye kati ow'amaanyi ataddemu amaanyi agasinga yoyo director wa CID simutidde kubanga naye yantambadde bw'otabaala omuntu naawe oleka mwagala dda so this is my home mu busiraamu tugamba jihad si yakulwanyisa bali abalwanyisa obusiraamu bukka kwe kulwanyisa n'abo abakulumba ku famireyo ne ku bintu byo singa nfiira wano obugundi luno olutalo already is a jihad era ngenda muggulu straight kati olwaleero
nange nangiridde jihad ku bintu byange n'abo abaagala okuntambala bali kakuuni sali omu bangi stories tuziwulidde era tuzifuna n'abakyala baabamu ku abo bakiri nabo bajja ne baŋŋamba tuyambe naffe tuli bubi nobaga namwe muli bubi ti ate omukyalawo teyatwala abasajja baffe kati ekiddiridde kyeki byebyo naye baguze abantu bangi era kyova olaba eno social media abaani batuvuma baani bagule era sente bwe zinaggwawo bajja kusirika naye gamazima tegajja kukola ki kusirika ndowooza ebyo tujja kusaba okuddayo kwogera ne inspector general police ajja kutuwa appointment twongere okumubuulira bino nja kwebaza nnyo buli azze mu ngeri ye